nabagamba siriko wakwebaza buli muntu sekinuma agenda maaso n'okusubscribinga ku mikutu gino okuli Wonderboy UG okosako ne Viki Exclusive omulimo gwe mukola gw'amaanyi tugusima nga tetunatandika story yaffe munzikirize nsooke ntwale omukisa guno okuwishinga amazaalibwa amalungi. Onagamba ye Lilian from South Africa ayagaliza mwana muwala Abe Patience Gi amazaalibwa amalungi. Ffe wano ku Wonderboy tukugamba happy birthday, happy birthday. Wow, she's looking so beautiful, you're looking so pretty. Banange Patience Gi happy birthday lwakuba tetegedde owezezza emyaka emeka, but let's hope nti amazaalibwa oli mu kuganyumirwa. Let's hope nti munange bakukuuma bulungi. Okay, Wonderboy UG gwe mukutu okutusa kamuli agabaga akagwa mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda. Social media gatanakakasibwa tugakakasa nabwe kityo agakakasiddwa. Honorable Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine olunaku olwaleero avuddeyo n'akyomera abayimbi abalangidde era n'ababuulira ensonga nnyingi zagenza maaso n'okubeera ng'alaba ye mu entertainment. Kankuyitireyitiremukko kwezo. Honorable Kyagulanyi Ssentamu avudde ku mukutu gwe gwa Facebook olunaku olwaleero anaabeera nga postinga n'agamba nti abayimbi babafudde babbeega. Ebigambo ebimu ebya Honorable Kyagulanyi mubimanyi nga tolina mutima muvumu atosobola kubeera ng'obitranslatinga nga biri nekambigezeeko okubimenyamenya. Honorable Kyagulanyi Ssentamu akutegeezezza n'akugamba gwe omuyimbi nti baabakwata emitwe gyammwe kangezeeko okubifunzafunza mu ngeri yange kuba nakola nga bibadde mujja bimalako eddakiika nga 5. Agambye nti abayimbi babakwata emitwe gyammwe ne babafuula babbeega. Oluvannyuma lw'okubafuula babbeega General Salim Saleh amwise mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni president aliko nti gwe babasindikira era n'ekibiina ekyali kyateekebwawo ekyawuma okubeera nga kimobilizing abayimbi bonna kyasajjuka kati kyafuuka ky'ababeggars abasabirizi. President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu era takomyawo agambye nti waliwo akagera akamu katuwadde atugambye kaliwo mu 1977 gayi baali bamuyita Stanley eyakuŋŋaanya obukoko yali alina obulobwe n'akuŋŋaanya obukoko. Oluvannyuma lw'okukuŋŋaanya obukoko obwo kati nga obukoko bubeera bumwetoolooleddeko Eva nga bukasukirako empeke z'obulontonotono ne bubeera ng'obukoko Eva abumwetooloolerako. Atuwadde ekyokulabirako era n'agamba nti abakuumi be yalina oyo Stanley yabagamba ng'onaafuga ensi sooka abantu obafuule baavu osobole okubeera nga basurvivingira ku gwe babeera baagala okusabiriza buli kadde. Ebyo bigambo bya Honorable Kyagulanyi Ssentamu mu posti egyakoze olunaku olwaleero. Atakomyawo agenze maaso n'agamba nti abayimbi okusinziira ku tteeka lye baleeta mu mwaka gwa 2019 nga bagamba nti omuyimbi yenna nga tannaba kusooka kukola luyimba asooka alutwale mu Ministry of Gender esooke eruuliremu lyrics nga zotutteyo then oluvannyuma before nga tonakola production bakuwa olukusa bagambe nti n'oluyimba lulungi oba luyimba lufu. Takomye okwo agambye nti baagala okugirawo government eyagala kugirawo ddala abayimbi abalinga Kyagulanyi abayimba ebintu ebikoona government eziba ziriko mu kiseera ekyo. Era agambye nti etteeka eryo newankubadde nti baalifuula ddoma nti mu kaseera kano olw'embeera ya COVID-19 yagenda maaso n'egwawo mu ggwanga naye etteeka eryo abasajja nti gye baalitereka after this situation of COVID-19 etteeka eryo bajja kubeera baddamu bali publishinga bupya. Takomye okwo amaze n'agamba nti ojjukira n'etteeka eddala abasajja ye baayita abasajja bano lye baleeta eritegeeza nti buli muyimbi ayagala okuperforminga ebweru w'eggwanga alina kusooka kuweebwa looks okuva mu Ministry of Gender. Ekyo ye nga Kyagulanyi agambye kikyamu bakikola okusobola okulaba nga bakuuma abayimbi bonna nga baavu era nti regime ekoze kyamaanyi okwavuwaza abayimbi ne bannabitone byonna n'okutwaliza awamu okubateekamu entalo. Era naawe ekyokulabirako n'agamba nti essaawa zino bw'oba weetegereza entalo ezifumbekedde mbayimbi zireeteddwa regime eno. Kigambo regime bwe naagezaako okukikunnyonnyola munnange kijja kuba kindeeteramuko ku trouble tukirekera awo nga bwe kiri. Oli ku Wonderboy UG gwe mukutu ogukutusako amawulire mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda agaba gaakagwawo. Tuli associated n'omukutu gwa YouTube omulala ogumanyiddwa nga Viki Exclusive. Awo wennyini wolaba blue woba okwata mu Viki Exclusive ejja kutwala buterevu subscribe nga ku YouTube channel eyo awamu ne Wonderboy UG. Don't forget to share with friends. Messages zaffe tuzinyumirwa. Nawe alina gweyagala okuwishinga amazaalibwa amalungi tukugamba this is the official channel gy'osobola okukozesa munnange nobeera nga o celebrating amazaalibwa. Virginia songwriter I sign out.